Bantu mmwe muri mu madini n'amakanisa, muri bagoberezi b'amadini n'amakanisa mu byaro no mu bibuga, naye ate okwagala kwa Katonda tekuli mmwe. Okusinziira ku ngeri gye muyisanganamu, ku ngeri buli muntu gy'alowoolezamu abantu banne, kabonera kalaga nti okwagala kwa Katonda okwali mu Yesu Kristo tekuli mmwe. Kitalo nnyo. Abagoberezi ba Yesu Kristo basinga obungi mu Uganda, basinga obungi mu nsi yonna. Naye engeri gye muyisanganamu, engeri gye buli muntu gy'alowoolezamu banne, kabonera kalaga nti okwagala kwa Katonda kwali mu Yesu Kristo tekuli mmwe. Mbategeeza nti okwagala kwetaaga kutegeerekeka kubanga amadini n'amakanisa gali mu nsi kati tegakumanyi. Okwagala n'okwagalana bya njawulo, biri bintu bibiri. Okwagala n'okwagalana bya njawulo okusinziira ku bbaluwa y'okubiri ya Peetero essuula esooka, tuve ku lunyiriri lw'okutaano. Naye era olw'ekyo kyennyini kye muleeta ku lwammwe okufuba kwonna ku kukkiriza kwammwe mwongerengako obulungi, era ne ku bulungi bwammwe okutegeera, era n'okutegeera kwammwe okwegendereza, era ne ku kwegendereza kwammwe okugumikiriza, era ne kugumikiriza kwammwe okutya Katonda, era ne kutya Katonda kwammwe okwagala booluganda, era ne ku kwagala booluganda kwammwe okwagala, biri bibiri. Okwagala booluganda bammwe n'okwagala. Njagala mubimanye leero okwagalana n'okwagala kwa njawulo. Sooke tugende mu maaso. Kubanga bwe muba n'ebyo ne biba bingi, bibafuula abatali bagayaavu n'ababala ebibala olw'okutegeerera ddala Mukama waffe Yesu Kristo. Kubanga taba n'ebyo ye muzibe w'amaaso awunaawuna, bwe yeerabira okunaazibwako ebibi bye eby'edda. Wano tubadde tuggyayo ekigambo ekigambo nti okwagala n'okwagalana biri bibiri bya njawulo. Byonna bikolera wamu naye kimu kiri kyokka n'ekirala kiri kyokka. Okwagalana yeteeka Yesu Kristo yawa abayigirizwa be bokka eri bafuga bokka, okwagalana nga bokka na bokka. Naye okwagala kibeera munda mu muntu nga kyekikula ekya Katonda ekiri mu ye. Okwagala njagala mbategeeza okwagala nga bwe kuli. Omuntu alina okwagala kwa Katonda mu ye, abeera ayagaliza abantu bonna ebirungi byerere mu mutima gwe, nga n'abalabe be bonna mwabatwalidde awatali kukyuka wadde okwejusa olw'embeera yonna. Nkiddamu, omuntu alina okwagala kwa Katonda mu ye, abeera nga ayagaliza abantu bonna ebirungi byerere mu mutima gwe, nga n'abalabe be bonna mwabatwalidde awatali kukyuka wadde okwejusa olw'embeera yonna. Kwagaliza abantu bonna ebirungi byerere mu mutima gwo, nga n'abalabe bo bonna mwabatwalidde. Oba bakukola ki, oba abalabe bo bakukola batya, oba bakutira abantu bamalawo, olina kubagaliza ebirungi byerere byokka mu mutima gwo. Kwe kwagala kwali mu Yesu Kristo. Ekyokubiri, omuntu alina okwagala kwa Katonda mu ye, byayagala abantu bamukolere naye byakolera abantu banne. Naye kansooke mu nsonyiiko mbadde nina kubawa ebyawandiikibwa kubanga muleme kugamba nti bintu wali waggulu. Mbadde nsaba musome Yokaana Enjiri sura 15 lunyiriri lw'omwenda okutuuka ku lw'ekkumi, ate Matayo 5 olunyiriri lw'anamunya okutuuka ku anamukaaga, Luka 6:26 na 36, Bikolwa by'Abatume essula 7 n'olunyiriri lwa 5:7 okutuuka ku 6, tujja kusanga okwagala okwali mu Yesu Kristo, okwali mu bayigirizwa be nga Stefano yatibwa n'amayinja, ngeri ki gye yasaba Katonda ajeke asonyiwe oba ajeke ekibi abantu abamutta n'amayinja. Ekigambo ekyo mbategeeza okwagala okwo
nabanerese by'abantu kyoneka tugende mu maaso ku kyokubiri byayagala omuntu alina okwagala kwa Katonda byayagala abantu bamukolere byakolera abantu banne byowulira mulingo oyagala abantu babikukolere gwe byokolera abantu banno ekyokusatu omuntu alina okwagala kwa Katonda muye talowooza ku magoba ge gokka naye n'ag'abalala Bafilipi essura 2 okuva ku lunyiri lwokubiri okutuuka ku lwokutaano musonyiweko waliwo okutajja ekyawandikibwa ekyokubiri kigambye nti omuntu alina okwagala kwa Katonda byayagala abantu bamukolere byakolera abantu banne Matayo 7:12 kati ebirungo ebisatu ebyo bye biri mu kwagala kwa Katonda kwali mu Yesu Kristo amadini n'amakanisa abantu abakulembeze b'amadini n'amakanisa bali mu nsi kati tebalina kye babimanyeko kyeva mulaba enjawukana ziri mu nsi eno mu madini abakulembeze ba Yesu Kristo bajjudde enjawukana n'obukyayi kubanga okwagala kwa Katonda tekuli mu bo mwena abampuliriza muli bakulembeze b'amadini n'amakanisa abanabyabufuzi bonna bali mu gavumenti bonna bakulembeze b'amadini n'amakanisa naye kwagala kwa Katonda kwenjogeddeko wano tekuli mu bo ng'akabonero akalaga nti temuzaalibwanga Katonda temuzaalibwanga mwoyo n'ekyo kati muli bantu buntu muli ba mubiri bantu b'omu nsi bano basumba bemulaba banadini bemulaba abantu ba mubiri bantu ba mu nsi kubanga okwagala kibali kisooka ky'omwoyo okusinziira ku Bagalatiya 5:22-23 oba 22 gwe bosoma ojja kukisanga nti okwagala kibali kisooka ky'omwoyo ekikakasa nti mwoyo wa Katonda ali mu ggwe n'ekyo mbategeeza nti ekise bano basumba bemulaba bano bakayanja basenyonga bano bujingo bano empanana zemulaba ziri mu bo bintu byonna maka buli kintu kufa byonna okwagala kwa Katonda tekuli mu mmwe amawanga gonna si Uganda yokka amawanga gonna mugalaba gakkiriza Yesu Kristo Amerika Russia Ukraine mulaba biri mu Rwanda ne Congo ne Burundi n'amawanga gonna ne Uganda gamugiraba kabonera kalaga nti abantu bakkiriza Katonda bakkiriza Yesu Kristo naye kwagala kwete tekuli mu bo nga Yesu Kristo yaraba Abayudaaya bwe bafaanana Yokaana essura 5:42 n'abategeeza nti kwagala kwa Katonda tekuli mu mmwe n'ekyo basebo ne banyabo okutuusa nga mugoberedde obuwandiisi bwe naweebwa ensi neewona kubanga okwagala kwa Katonda Pawulo agamba essura 13 Bakolinso kisooka olunyiri olusooka okutuuka ku lwokusatu alaga nti n'obwo mbeera manya ebyama bya Katonda byonna n'obwo ntegeera n'obwo mbeera n'okukkiriza okusigula ensozi naye nga sirina kwagala biba bifu kati abantu bonna babuulira enjiri mu nsi abaana basumba bakibona byonna bifu kubanga okwagala kwa Katonda tekuli mu bo singa kwali mu bo zino njawukana ze mulaba mu bo tezandize amawanga gonna okwagala mu kwegenzereze kwenjogedde mu kuyige mu kutegeere tukwagala kwa Katonda tekuli mu mmwe bwe buzibu obuli mu nsi eno kakati akabonero akalaga nti enjiri yennyini ya Yesu Kristo ku nsi teriko enjiri ya Yesu Kristo etambula n'okwagala okwagala nalyeteeka Yesu Kristo yateeka ku bayigirizwa be bokka okwagala nanga bokka na bokka iyo teeka lyabwe bokka naye okwagala okwali kubeera mu muntu akkiriza Yesu Kristo ng'embala ye kintu muyita manyinzi mu luzungu siriyo naye kintu kibeera nekyayo kwegamba kubeera nga kiri mu bulamu bwo nti okwagala nga kukubeera mu muntu ng'oyagaliza abantu bonna bakkiriza n'abatakkiriza abalabe bonna ng'obagaliza ebirungi byokka mu mutima gwo era abalabe bonna bakutira abantu abakukola bubi nga Stefano bwe yatibwa n'amayinja nayagaliza abantu bonna ebirungi abantu bamukola bubi nga Mukama waffe Yesu Kristo yakoonebwa ku musalaba nagaa nti bajjeko musango basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola kakati abantu mwena muli mumpalana bana byabufuzi bonna abakulembeze b'amadini n'amakanisa ng'akabonero akalaga nti mwakyama mwabula amadini n'amakanisa gali mu nsi kati nabagamba bigambo byagunjibwa abantu naye ekigambo kya Katonda kigenda n'okwagala awatali kwagala Katonda taliwo n'ekyo mugoberere buwandiisi buno mujjukira tubategeeza nga 5 ogw'omwenda mwaka guno wano ku lusozi Kitongo wajja kubeerawo ensisinkano y'abantu bonna abategedde abawulidde abawoleseddwa ababikuliddwa okukyama kw'ekkanisa y'omulembe guno mulabike wano lunaku lumu lwokka lwa 6 bwe wabeerawo Mukama
kyaleeta oba kyakyusa mujja kuba mukitegeera kubanga abatambula ne mukama feeso ba Pawulo waliwe batuuka baagala kugenda wano baagala kugenda wali mwewo Katonda n'abagaana wano temwogera wano mwogere wabeerawo egikyuse mujja kukitegeera naye tukyali ku lunaku olwo nga 5 ogw'omwenda wano ensisinkano ku lusozi Kitongo Kasanda Town Council Kasanda District nekyo mugobere obuwandiisi buno William Gasoni Baguma nze nawe bwe mulimu guno ogw'ensi yonna okuleeta enkyukakyuka ensi y'ebyomwoyo mu byomwoyo oba revival y'ekkanisa mwebale nnyo mwebale ddala